نعم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى بعد بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خير فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. baganda baffe mwenna mikwano gyaffe abaami n'abakyala bahajji ne bahajjati abali okumpi n'abali ebunaayira abali ebuwalabu abali e UK abali USA abali mu East Africa, West Africa, Southern Africa, North Africa, Central Africa mwenna naddala okusingira ddala baganda baffe betuli nabo wano mu kibuga Kampala twesiimye nnyo okuba nammwe akawungeezi k'olwaleero. Dakika ziri 16 eziyise 20 eziyise ku ssaawa 10 ez'olweggulo wano mu kibuga Kampala. Lunaku lwa Mande, lunaku lwa Sunna, lunaku luggulawo wiiki y'ebyobusuubuzi n'emirimu mu ggwanga. Alhamdulillah twesiimye nnyo okuddamu okubasinkana olunaku olwaleero. Mukimanyi bulungi nti buli wiiki tubeera nammwe wano. Olunaku olw'Emmande tubeerawo wano nga twongera okweyigiriza eddiini yaffe, nga tweyongera okuba ntubaako bye twongera okwejjukanya, kubanga mu ddiini temuli bipya. Si bwe kiri Sheikh? Mu ddiini temuli ki? Temuli bipya. Ebintu byonna mu ddiini bikadde. Eddiini yajjula, by the way, eddiini yajjula. Omuntu yenna ajja n'ekipya mu ddiini aba akoze kye tuyita bid'a. Wa kullu bid'atun dalaala wa kullu dalaalatu finnaar. Omuntu bw'ajja n'ekipya mu ddiini oba ozudde mu ddiini, ate bw'ozuula mu ddiini balaala bubeera bubuze, ate buli bubuze finnaari bwa mu muliro. So okujja kwaffe wano tuba tuzze kuba nti twejjukanya. Yita munno ayite munne, yita munno ayite munne, yita munno ayite munne. Tuli live ku Facebook pages zaffe 2 eya bulijjo Twahira Islamic Center. Masha Allah tuli live ku page eyo, then ne page yange eya Sheikh Mahmudu Sekimwanye. So genda ku page otambule naffe, sharinga, bako byoyiga, bako byobuuza, tutambule ffenna mu mbeera efaanako bwetyo. Yita munno ayite munne, yita munno ayite munne. Tubeerawo wano buli lwa Mande, era wiiki ewedde ku Mande twabagamba nti tujja kuddamu okusinkana ku Mande. So twebaza Allah jalla jalaaluhu atukumidde ekyengera ky'obulamu ne tubanga Mande nate tusanze tuli balamu, kubanga okuva Mande eyaggwa paka Mande y'olwaleero wallahi waliwo bingi Allah byakoze. Mulimu abalwaliddemu, mulimu ababadde n'ebiyungo nga Mande ewedde yabasanga babirina, olwaleero tebakyabirina. Mulimu abalaba darusi yaffe ya Mande ewedde ng'olwaleero tebasobodde kugiraba. Waliwo Allah bajjuludde olwaleero nga mu kaseera kano tebakyasobola kubaako mulimu gwonna gwe beekolera, wabula bagenda kusinkana Allah waabwe tabaraka wa taala mu ddakiika entono ennyo okuva kati. So n'olw'ensonga eyo ffenna abange mutwegatteko, buli muntu yenna akyali omulamu tugambe nti alhamdulillahi rabbil alamin. Allah tumwebaza olw'ekyengera ky'obulamu abange kyatuwadde. Yita munno ayite munne, yita munno ayite munne. Tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe gwe twaliko olunaku olw'Emmande oluwedde ogugamba nti alamaatu saada, obubonero bw'abalongoofu, oba obubonero bw'abantu abagenda okwesiima mu maaso ga Allah, oba obubonero kwolabira nti omuntu ono mulongoofu. Bwe twaliko olw'Emmande ewedde gwe musomo gwaffe gwe twatandika, era olwaleero tugenda mu maaso nagwo insha Allah. Naye mukkirize sooke mbalamuseeko n'ekiramuso ekitugatta
ekigamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mirembe gya Mukama Katonda gibeere eri mmwe mwenna. Bane mu duniya ffenna tunoonya mirembe. Saba Allah ffenna tuwe mirembe mu bulamu bwaffe. Teri kigambo kizito mu nsi muno nga kugamba nti bakunoonya. Emirembe gikuggwako. Teri kigambo kinene mu nsi muno oli kukubira kasimu naga nti woli wonna wekweke. Emirembe bayibeeyo kimu ku bintu seeka abantu balina okwebaza kyekigambo kibayita eddembe. Owulidde assalaamu emirembe, assalaamatu emirembe. Omuntu nobabeera nga toyinaamu ssente banne mbabuulire ne bwe tutaagaggawala ennyo kubeera babifeekeera mu nsi wallahi nga tuyina emirembe. Abantu abasinga obungi emirembe gy'abaggwako dda lwa ssente. Oli asula akola, asiiba akola, talina budde bwa famire, talina budde bw'abaana, talina budde bwa luganda. Emirembe gyamuggwako dda lwa ssente. Owulidde? Naye emirembe kyekisinga byonna. Ekyokubiri wa rahmatullahi, okusaasira kwa Allah kutubune ffenna bannange. Mu nsi ffenna tuli ku kusaasira kwa Allah. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti inna Allah tabaraka wa taala mi'ata rahma. Allah ayina esaasira ziri 100. Naye n'agamba nti yatusizaako ku duniya olusaasira lumu lwokka ffenna kwe tuwangaalira. Ajja mu kibuga n'obaako kyofunye oliko olwo olusaasira. Afuna visa ya Amerika oliko olwo olusaasira. Agenda n'ayita ku mazzi n'ogayitako n'otuuka gy'olaga oliko olwo olusaasira. Alinnya ennyonyi n'eyita mu bbanga nga tefunye kabenje oliko olwo olusaasira. Eyeebaka n'ozuukuka ng'okyali mulamu oliko olwo olusaasira. Ali enkoko oba ennyama n'eyita wano n'etalakira wano oliko olwo olusaasira. Omuntu afunye ezzadde mu nsi oliko olwo olusaasira. Buli kimu ffenna okwo. Naye yasigaza ensaasira 99. Allah yazeesigaliza 99 rahma. Ensaasira 99 Allah yazisigaza nga zigenda kusaasira abo bonna abaddu abawaayo akadde mu budde bwabwe mu nsi nga bakyali balamu. Oli n'agamba nti kantereze omwoyo gwange kanteekeko data mbeere nga ndaba ku bantu bano kibagenda okuŋŋamba. Wa barakatuhu n'emikisa. Mbadde ntemaatema salaamu n'emikisa. Salaamu ejjudde mirembe, ejjudde kusaasira, ejjudde mikisa. Bannange mu nsi ffenna tunoonya baraka. Ffenna tunoonya baraka. Allah gwasaasira mu nsi n'amuwa baraka abaakumalidde. Owulidde? Baraka baraka baraka. Nsaba Allah buli atambula naffe olwaleero Mungu akuteeke mu bantu abalina baraka. Wallahi baraka kyekisinga, teri kisinga baraka mu nsi. Oli ne bw'aba nga atunda ssanja Allah asobola oliteekamu baraka n'aligaggawaliramu. Owulidde? Waliwo omuntu waliwo omusajja yali asubula bumonde ne wabeerawo eyabuyingira. Ono yali asubula obumonde yabugaggawaliramu. Ono najja naye n'abuyingira. Bwe yabuyingira n'alowooza naye n'agaggawala ng'oli ate ono ne zifa. Allah teyateekamu baraka. Owulidde? Bameka abazimbye ebizimbe ne bibulwa abapangisa Allah tataddeemu baraka. Bameka abazadde abaana ne babaviirako okuba nti balwala endwadde Allah tataddeemu baraka. Bameka abalina ssente olwaleero nga tebadde mirembe Allah tataddeemu baraka. Baraka mu nsi, baraka. Okumanya baraka nkulu. Bagenda ne balanga omulimu mu mawulire twagala abantu 10,000. Tulanze omulimu twagala abantu 4. Application ne zijja 10,000. Mwaba 10,000 ne basootingamu ne bajjamu 10,000 ne bajjamu 7,000 ne bajjamu 5 ne bajjamu 8 ne bajjamu 5 ne bagaka twagala 4. Naye kwaba 4 ate twagalako omu. Kati omuntu omu okuva mu bantu 10,000 teziba baraka. Tusaba Allah bannange ffenna atuteekeko baraka. Ku kamera wano ndiwo ne muto wange Sheikh Abu Radiya, omusajja munnakatuumu. Ono y'omu ku basajja abasinga okusoma Qur'ani ewooma mu duniya muno. Sajja ono omusomi wa Qur'an. Simanyi wa mukwano gwange jali yakwali. Manyi jali yakwagala nnyo Texas. Simanyi oba jali yakwali ngenda munoonyako wano. Jali ya sekawo mukomezaawo we Qur'ani. Masha Allah. Sheikh Abu Radiya ono mirimu gyagikola ne Tahira Islamic Center. Wallahi yeewaayo buli lwa Mande abeere nga nnoonya mu ofiisi yange zijje mbeere nga nsomesa eddunia. Naye y'omu ku baseeka abalungi mu Qur'an. Ate mwenna mumanyi bwe twogera Qur'an kyekitegeeza. Nsaba Allah mwenna abali wano abatugoberera Mungu muzadde lyo akuwamu omwana ajja okusoma Qur'an insha Allah. Wallahi Qur'an omwana bw'akuwa omwana wa Qur'an aba akumalidde.
kati gwe kyolowooza ntata wa sekala chokozi tata ujani ne mama ujani kati gwolowooza mama wa Sheikh Abu Radiyon ne tata we bawulira batyanga bamulaba ku kamera wano wallahi ngasoma Qur'an ngavaamu Qur'an abantu bavaamu nyimba Nabi sallallahu yagamba nti omuntu alikwata nyimba ku mwoyo agenda kujja yaumal qiyama ngasesema amasira omuntu alikwata nyimba ku mwoyo bwe nosalawo kwata nyimba buli olufuluma gw'olukwata mitima gyakaluba n'oluyimba okuva gye luva paka gye lukoma bantu bakwata nyimba seeka abaana bali ku TikTok okwo ogenda n'obikkula oti nosanga omwana w'obusiraamu nga nesigide emwetimbye eti akatambaala akasibye n'ogamba nti abagenda kuvaamu muswafu n'atandika okuyimba oluyimba ne bayimba ez'abazungu ne bayimba ez'abakongo ne bayimba ez'abannayuganda ez'akafuluma waliwo n'ezitannafuluma nga abazimanyi nti muwiiki ejja wagundi agenda kufulumya naye ebyo byonna Nabi sallallahu yagamba washuara yattabi'uhumul gaawun abantu abayimbi bagobererwa abantu algaawun bagobererwa abantu babuyabuya bagobererwa abantu basirusiru owulidde kyovula nti ebbanga lyonna ffe tusiiba tuteeka abayimbi baffe abasiraamu mu ddwa owulidde nga tusaba Allah jalla waala abasobozese babeerenga omulimu ogwo baguvaako Mungu abawe emirimu eginaabawe ate sente ezisinga kuze bafuna mu kuyimba bajje batandika okuba nti bakola ki bayingira mu halaali n'olwensonga emukkirize tuli mwezi ogw'emizizo Dhulqaada naku z'omwezi 2 olwaleero mukkirize naku z'omwezi limeka 2 omwezi ogwa Dhulqaada tuyingiridde ebiseera ebya hijja saba Allah jalla wala buli atagendangako Makka Allah akutwale Makka insha Allahu taala olwaleero nja kubaano nga mmaze okubasabira ku ddwa buli muntu atagendangako mu hijja Allah akutwaleko mu hijja otuuleko mu lusenyi Arafa ofuuke hajjati owannamaddala ove mu kuyita haji ow'olubuto omanyi buli alina olubuto bamuyita haji buli basanga n'olubuto obunene oyo abeera haji buli basanga omukyala ayambadde obulungi n'akwata ensawo ey'ebbeeyi nga yenna akutte maaso asatu baga nti oyo hajjati nedda alhajju Arafa kyebayita omuntu okubeera haji oba hajjati kibeera mu Arafa so bwe tuba nga tuyingidde Dhulqaada tuba tuyingidde emyezi egy'emizizo mbadde ngezaako okukola introduction mwongere okujja n'okuyiika ku page biidhinillah oluvannyuma ate tugende mu maaso n'omusomo gwaffe tugenda kutumulira omusomo okugamba obubonero bw'abalongoofu gwe musomo gwaffe olwaleero obubonero bw'abo abagenda okwesiima mu maaso ga Allah omusomo ogwo gwatandika wiiki ewedde n'olwaleero tugenda kubanga tugongerezaako Nabi sallallahu yagamba nti obubonero bw'abalongoofu buli 11 alamatu saada 11 obubonero bw'abalongoofu buli 11 era n'abumenya twalabako obubonero obu bubiri bwokka tugenda kuddeyo tubwejjukanye ate tugatteko Allah subhanahu wa taala kyanaaba tusobosezza naye mukkirize Sheikh Abu Radiyon mukwano gwange ate nga muto wange asooke aggulewo n'omuswafu aggulewo ne Qur'an buli agenda ogiwulirizaako nsaba Allah akuwa obulungi bwayo inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam mazima omuntu yenna yakwata ku Qur'an omuntu yenna awuliriza Qur'an omuntu yenna akwata Qur'an omuntu yenna asembeza Qur'an yahdi lillati hiya aqwam erungamya eryekkuba erisinga obulungi bwe ibanga biganye weekwate ku Qur'an bwe ibanga tebitambula bulungi Qur'an bwe buba bwavu Qur'an yegenda obugoba bwe ziba ndwadde eddagala liri mu Qur'an abagala visa dduwa ziri mu Qur'an abagala obufumbo dduwa ziri mu Qur'an ayagala omusajja ayongere kameeza Qur'an n'olwensonga eseka nkwaniriza sebo nsaba otulye kuba tulaba salaamu bannayuganda abali ebule n'ebweya sebo tetumanyi wawe ogenda kutulondera mu muswafu naye nkakasa bulungi nti oteekwa kuba ng'olonze wasinga obulungi then oluvannyuma tugende mu maaso n'eddalusi yaffe insha Allah ayita munno ayite munne mwongere okujja mujje tusome mujje tweyigirize eddiini yaffe insha Allah. Sheikh faddal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah tumwebaza atuwadde akakisa kano tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala olukuŋŋaana luno alufuula olw'omugaso era atuwe ebirungi ebirulimu. Amanya Ahmad Ismail Kasagga Abu Radiya. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. بارك الله فيك. نعم بارك الله فيكم وجزاك الله خير الجزاء في الدنيا والآخرة ما شاء الله تبارك الله. ويا بد الشيخ أبو رضية كسق ما شاء الله تبارك الله. سبع الله سبحانه وتعالى سبع قسني قرآني يو ate Mungu nawe akuweyo abana abalongoofu abajja okusoma Qur'ani eyo insha Allah. Saba Allah jalla wala Qur'ani efuuke muwulirizaawo mukabuliyo ate era ebeere shafi'an laka egenda okuwuliriza yawma alqiyama tutuuse mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan jazaa fi dunya wal akhirah. Allahumma amin. Seka atambudde wabadde awo abadde mu aya za
za hijja. Abaddemu aya za hijja wabaddaawo. Atambudde n'omwezi gwe tulimu bulungi kubanga hijja etandika mwezi gwa Dhulqaada. Hijja ekolebwa emyezi egi 3 era we twogerera bino abantu batandise dde okugenda mu hijja. Ffe bannayuganda tetunnaba naye abantu batandise dde okugenda mu hijja. So tusaba Allah subhanahu wa ta'ala naffe bannayuganda atusobozese okuba nti tugenda mu mikolo egyo egy'ekitiibwa. Aya zibadde zikwata ku mwezi ogwa hijja. Alhajju ashhurun ma'lumat, emyezi gya hijja gimanyikiddwa bulungi gyegiriwa ye Dhulqaada ono, Dhulhajji ne Muharram. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan jaza fi dunya wal akhirah. Kali mukkirize tugende maaso n'omusomo gwaffe. Ab'ebitiibwa Monday yayita twatunuulira kye tuyita bayani alamatu saada, obubonero oba okuggulawo omulyango gw'okusoma ku bubonero bw'abalongoofu oba obuntu bw'abo abagenda obubonero bw'abo abagenda okwesiima mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era abatambula naffe twagamba nti ilamu anna alamatu saada 11. Mazima ddala obubonero bw'abalongoofu mu nsi muno buli 11. Oba obubonero bwabo bonna bagenda okwesiima maaso ga Allah buli bumeka? Buli 11. Mulundi ogwaggwa twatunuulirako obubonero 2 era ng'akabonero akaasooka kagamba ti ayakuna zahidan fi dunya waragaba fi l-akhirah. Wolabira omuntu nti mulongoofu oba nti mulungi, yakuna zahidan fi dunya, osanga nga ebyensi yabitadda nga tebimumalamu. Waragaba fi l-akhirah, ng'obudde bwe bwonna abumala anoonya birungi bya lunaku lwa nkomerero. Awo twagaziwa nnyo era abaali naffe mwakitegeera. Akabonero akokubiri akalaga nti omuntu mulongoofu era nga nako twakatunulira luli twagamba nti antakuna himmatahu fil ibada wa tilawati al-Qur'an. Wolabira omuntu nti mulongoofu kwe kuba nti okuwankawanka kwe fil ibada kuli mukusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Kwegamba ye bw'aba ajugubana toyinza musanga nga ajugubana okujjako ajugubanira mu ibada. Toyinza kumusanga nga apapiriza okujjako nga apapiriza anoonya ibada. Watilawati al-Qur'an, ate era nga asoma Qur'an. Ndoza twakomaawo ku bubonero obwo obubiri. Mukkirize mu kaseera kano episode 2 tugitandike n'akabonero akokusatu. Nabbi salama yagambye akabonero akalala akalaga nti omuntu mulongoofu ayakuna qalila alqawli fima la yahtaju ilayhi. Ayakuna qalila alqawli fima la yahtaju ilayhi. Wolabira omuntu nti mulungi era alabika mulongoofu mu maaso ga Allah, omuntu oyo abeera qalila alqawli fima la yahtaju ilayhi. Omusanga nga wa bigambo bitono nnyo naddala ku nsonga ezitamukwatako. Buli lwosanga nga omuntu mu nsi nga ebigambo bye bitono ate nga teyeetaba mu bitamukwatako, omuntu oyo abaako obubonero bw'okuba omulongoofu. Omuntu yenna oteeka okuba nga ebigambo byo si bingi. Ojja weesange omuntu ayogerayogere ennyo nga buli kijja ye yaba akimanyi, buli muntu ayimiridde yaba amumanyi, buli gwasanga yaba amumanyi, buli gwalaba oyo mumanyi, oyo mumanyi nnyo, oyo mutegeera nnyo, oyo namukenkuka nnyo, oyo siina kye simumanyiiko.
ebifa ewoolwo mbimanyi n'ebifa mu kisenge mbimanyi buli lwolabanga omuntu ng'ayogerayogera nnyo kwegamba nga yeefuula nti buli kimu yakimanyi kwegamba abalala bonna ye ng'alaba rabishi onfuna bulungi nga kweganga ebigambo bye mambo mingi nga muntu wa bigambo bingi ate naddala mu bitamukwatako nga buli nsonga yonna omusangayo mu nsi tuwangaala n'abantu nga buli kijja akyogerako ye buli kimu akimanyi n'ebitamukwatako abyeyingizaamu onfuna bulungi abantu abo tibabeera balungi era tusaba Allah batwewaze emikwano gyaffe Nabbi salama agambye woolabira omuntu nti mulungi oba mulongoofu oba ajja kwesiima mu maaso ga Allah ayakuna qalila alqawli abeera wa bigambo bitono bannange basiraamu mbakubiriza okendeeza ebigambo bannange mukendeeze ku bigambo Nabbi salama yayogera mu hadithi endala naga nti man kana yuminu billahi wal yaumil akhir omuntu yenna akkiririza mu Allah n'olunaku lw'enkomerero nti gye luli falyakul khaira yogera by'omanyi ate nga birungi oba si kyekyo sirika tewali ajja kuvunaana naye ebigambo bitisiza abantu bangi ebigambo bikyayisiza abantu bangi ebigambo bibuzizaawo abantu bangi gojja kujja oveeyo oyogere olowooze nti gwoyogerako muntu wa bulijjo naye nga tali bannange mukendeeze ebigambo bye mwogera ate mu bisenge jje tovaayo kumala gabambira muntu ng'okozesa ekyo ekitiibwa ky'olina oba omuzindaalo oba kamera gy'olina kebeera irimu ng'ogisomesa ebyokulabirako bino biteekwa okuba nga bitono nnyo ate nga bitegeerekeka naye omuntu omusanga ng'ayogerayogera agenda ayogera ku bantu agenda ayogera ku bano agenda ayogera ku gavumenti agenda ayogera ku bwakabaka emmengo agenda ayogera ku kiri ayogera ku famire z'abantu bw'ayogera ku bagagga bw'ayogera ku baavu bw'ayogera ku bali ebweru bw'ayogera ku bino n'omusanga ng'alina ebigambo asabuka busabusi muntu otaba mulungi omuntu yenna omulongoofu abeera n'ebigambo bitono mugende mulabe bashekhe baulama abawalimu abaulama abasajja abamanyi abaali abamaanyi mu ddiini banasiruddin albani owulid ba ibuni qayyim aljawzi abo basajja baalinanga ebigambo bitono nnyo bamubuuzanga ekibuuzo n'akyanukulira mu sekendi 5 oba 10 nga talandazze ate kyatamanyanga nga takyanukula olw'okwewala okubuza abantu naye olwaleero ffe twanukula buli kimu ne twesanga nga tukimanyi kyekireetedde emigozoomano mu ddiini ne mulaba ebiriwo olwaleero nga bwe bitambula owulidde so ng'omuntu bw'abanga ayogedde ebigambo bitono oba ng'asirise teri agenda muvunaana omuntu yenna omulongoofu omuntu yenna omulungi ateekwa okuba nga alina ebigambo bitono owulidde negwe nosanga omuntu nonga nti wayi salaamu alaikum waalaikum salaam sanyise kula muli mutya wawasa bangamba wawasa omukazi wawasa mumyufu oba black kozi osulawa bangamba osulayo mukatanga osula mumizigo ebiri oba osula mu lumu emu sooka ombulire olina simu ki sooka ombulire kati awo olinamu sente mmeka owayi sooka ombulire kati n'omuntu n'abeera nga asabuka buli lwosanga ng'omuntu ng'ayogera nnyo nga tasirika ate naddala ng'ayogera ebyo ebitagwana mu kaseera waatudde abantu abo mubeegenderezanga nnyo tebabeera balungi omuntu omulungi ayogera bitono bw'aba tayogedde n'asirika ate ayogera by'amanyi bannange mbakubiriza okuba n'ebigambo ebitono abamanyi abasinga obungi babeerangawo oluusi nga basirise n'omulinnya nako n'ogenda owulidde naye ffe olwaleero tubeera mu dduniya woobadde oyagala bakumanye nti wooli owulidde lwaki tebanjogerako tebakimanyi nti nazze tebakimanyi nti nange ndi wano oli nakuba ne mu kifo owaayo ndi wano njogeraako lwaki abamanyi babeeranga mu bifo
wallahi nga toyinza nakumanya nti waali nabeerawo n'atuula n'akoteka omutwe gwe bwati wansi naye nga yiri mujajjudde awo. Infact seeka abantu abamanyi tebogera nnyo seeka. Muno mu duniya mulimu abantu abamanyi abasoma ebirimu ng'ekubisa mu gye tulina min mashariki l-ardi ila magharibiha, naye nga balina ebigambo bitono nnyo n'okulabika tebalabika. Naye ffe olwaleero olw'okwagala okweraga, olw'okwagala okulaga bye tulina, twagadde okujja okuvaayo n'ebigambo nga biyitirivu nnyo, twongere okumatiza tusobole okuyisawo bye twagala, tubeere n'ebigambo bitono. Basheekh oba baulama abaatukulembera betujjako ebigambo bino baabanga n'ebigambo bitono, naddala fiima la yahtaju ilaihim, naddala ku bigambo ebitabakwatako. Gwe lwaki olumba amaka g'omuntu agatakwatako? N'oyagala okumanya ebifa mu kikomera kye, n'oyagala okumanya ebifa mu ddiiro lye, n'oyagala okumanya ebifa mu kiyigo kye, n'oyagala okumanya ebifa mu kisenge. Lwaki? Bannange twewale nnyo okwogera ebigambo ebitatukwatako, twewalenga nnyo ensonga ze tutaliimu. Ensonga bw'oba olaba nga togiriimu, lwaki ogirumbagana? Kamifiri okugeza, abantu bangi tweyingiza mu ntalo ezitali zaffe. Oli n'ayingira mu lutalo olutali lulwe n'alulwanirako nti nnwanirako gundi, olwanirako gundi omanyi gye baava. Ye kaakati bwe banaddamu ne bakwatagana olikola otya? Twewale nnyo ensonga ezitakwatako. Ebitakwatako lwaki obiyingiramu? Owulidde? Kati nze Ssekimwanyi bwe mbanga sikolagana na gundi, gw'ate obiyingiriramu wa? N'osanga ndi ate gwe gw'ovumirako gundi. Taa oyo mulumba kubanga gundi mukwano gwange, nze nvuma ku lwa gundi. Lwaki? Mwatandika ddi okukola ebintu ebannange baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu omulungi, omuntu omulongoofu abeera n'ebigambo bitono nnyo naddala ku nsonga ezitamukwatako. Amaka g'omuntu gaba ga muntu, tegakwatako. Mukyala w'omuntu abeera mukyala wa gundi, takwatako, tebikwatako. Oba oli abadde alina bizinesi ye gy'abadde akola neegwa, tebikwatako. Lwaki ogenda omwasanguza? Owulidde? Bannange twewale nnyo ebintu ebitatukwatako, nga tutambuza olugambo, nga tugeya bannaffe mu bitatukwatako. Olugambo buli wamu, olugambo oli n'atambuza bino, n'atambuza biri, n'atambuza bino, n'atambuza biri. Ekyo Nabbi salama agambye akabonero si kabonero kabo abalongoofu. Omuntu omulongoofu yakuna qalila alqawl, abeera wa bigambo bitono nnyo, abeera bigambo wa bitono nnyo naddala mu bintu ebitamukwatako. Nabbi yalinga wa bigambo bitono nnyo sallallahu alaihi wasallam. Basahaba balinga ba bigambo bitono nnyo ng'ebitabakwatako tebabirumbagana. Ate buli lwolumba ekintu ekitakwatako gw'ovaayo n'ebisago, gw'ovaayo n'amabwa, ovaayo olwadde. Kiringa genda ku mukolo nga tebakuyisi, oba ono nayo ki? Oli yawandiisa amabaluwa n'ayita abantu bagende ku mukolo, tebakuyise. Kyekikutwalayo ate ogenzeeyo ate oyagala akazindaalo, kyokka puroguramu MC gy'alina gwe toliiko, ne bakakumma n'ovaayo ng'onyiize. Ovuddeyo onyiigidde abadde ku mukolo n'emmere tebagikuwadde kubanga tebaakubaze, byabadde tebikwatako, weeyingizaamu byeyingize. Twewale nnyo ensonga ezitatukwatako, twewale nnyo okunaawuza entalo ezitatukwatako. Bantu bangi tunaawuza entalo mu ddiini, tunaawuza entalo mu duniya ezitatukwatako. Munfuna bulungi? Oli bw'abanga alina ensonga ze n'omuntu, muleke bazeemalire bo nga bo. Lwaki gw'ovaayo zirumbagane? Ebigambo ne biyitirira, ne bisajjuka, embeera neeyonooneka, buli omu n'akyawagana ne munne lwa bigambo byo. Bannange mubeere abantu ab'ebigambo ebitono, naddala ensonga nga tezikwatako zeesonyiwe. Mwesonyiwe ensonga ezitabakwatako, mujja kufuna emirembe mu nsi. Obwo obubonero busatu.
akabonero akokuna agambe se sallama an yakuna muhafidan ala salawatu al-khams. Akamu ku bubonero obulaga nti omuntu mulungi era mulungi okukolagana naye era ne maaso ga Allah ajja kwesiima an yakuna muhafidan ala salawatu al-khams, ye muntu okubanga mu bulamu bwe yeekwata ku swala emmeka? Esswala 5. Awo njagaziwamukko ku kigambo ky'esswala kubanga anna salata imaduddin. Se sallama yatugamba mazima esswala mpaji ya ddiini. Faman aqamaha, omuntu bw'ayimirizaawo esswala n'agisaala fakad aqama ddiina, aba amaze okuyimirizaawo eddiini. Waman adaaha, ate omuntu bw'agigayaalirira fakad hadama ddiina, aba amaze okumenyawo eddiini. Bannange eddiini eyimirirawo na swala, eddiini eyimirirawo na swala, era eddiini emenyekawo lwa swala. Bannange esswala, esswala, esswala. Se salama atugambye kyakamu ku bubonero obulaga nti omuntu mulungi mu nsi oba mulongoofu an yakuna muhafidan ala salawati al-khams, ye muntu eyenywereza ku swala 5. Bw'osanga ng'omuntu nga yenywereza ku swala 5 ng'azisaala, olwananga nnyo omusembeze. Lwaki? Oyo aba mulungi, aba mulongoofu. Na salata tanha anil fashai wal munkar. Omuntu asaala esswala 5 zimuziiza okwenyigira mu bikolwa ebibi n'ebikolwa eby'obuwemu. Assala, assala, assala. Naye esswala nzibu nnyo okuginywererako, illa ala al-khashi'in, okujjako abo abantu abagonvu eri Allah. Akamu ku bubonero obulaga nti omuntu mulongoofu kasita omusanga ng'ateeka ekyenyi ku ttaka. Ne bannange, abantu abamu nga bagayaavu ku ssala, abantu abamu bannange nga tetusaala buzibu ki? Muntu n'omusanga n'amala olunaku lulamba tasadde ku ssala, n'osanga olunaku omuntu mu mwezi wiiki namba tasadde, omuntu n'amala omwezi mulamba nga tasadde ssala, omuntu n'abeera nga asaala mu Ramadani nejja omuntu nga lwasaala. Yakulu sallallahu alayhi wasallama, yagamba omubaka wa Allah jalla jalaaluhu n'agamba nti 5 salawat katabahunna ala ibadillah faman addahunna limawakitihinna kunna lahu nura wa burhana yawma alqiyama. Yagamba wekitiibwa sallallahu alayhi wasallam nti mazima essala 5 zawandiikibwa ku baddu ba Allah, zawandiikibwa ku nze n'awandaba. Faman addahunna, mazima omuntu anaazituukiriza okuzisaala, limawakitihinna, mu biseera byazo mwe zaateekebwa oba mwe zaagererwa, kunna lahu nura yawma alqiyama wa burhana, omuntu oyo agenda kujja ng'ayina akabonero ak'enjawulo ate ng'ayina ekitangaala yawma alqiyama. Bannange tusaale. Esswala y'emu ku ibaada eziyambako omuntu okunyweza eddiini. Esswala y'emu ku ibaadaati eziyambako omuntu okukendeeza ebigambo byayogera. Esswala y'emu ku ibaadaati eziyambako omuntu okuyingira mu kusaasirwa kwa Allah. Esswala y'emu ku ibaadaati eziyambako omuntu okwanukulwa edduwa ze. Esswala y'emu ku ibaadaati eziyambako omuntu okukakasa nti Allah gy'ali mu bwomu bwe. Esswala y'emu ku ibaadaati ezitangira omuntu okuba nti akola shiriki. Esswala y'emu ku ibaadaati omuntu zayitamu okuba nti Allah amutangira abalabe. Esswala y'emu ku ibaadaati ezigenda okuba nti ziyingiza omuntu ejjana. Ab'ebitiibwa, esswala, esswala, esswala. Nabiyuna Muhammadi sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti man hafadha ala salawati al-khams,
omuntu eyekwata ku swala ettaano n'azisaala akramahu llahu bi khamsi khiswal katonda amuwa ekitiibwa n'akifunira mu nsonga ttaano. omuntu asaala esswala oba eyekwata ku swala Allah jalla jalaaluhu amuwa ekitiibwa ng'akifunira mu nsonga ttaano. ensonga esooka yarfau llahu anhu diqa al aish, omuntu oyo Allah amugirawo akanyigo mu byenfuna n'abeera nga riziki ze Allah azimwanguyiriza. embeera y'ebyenfuna akanyigo mu mbeera y'ebyenfuna Allah akamugirawo n'abeera nga bw'ateeka ekyenyi ku ttaka n'asaba Allah nti ayi Allah obudde bukedde siina kyakulya mu maka gange, sukulu fizi siziina Allah, bamanja renti w'ennyumba Allah n'edduuka, nensaba Allah ku lw'essala eno eya subuhi gye nsadde Allah olunaku olunteremu baraka. abaali awo ng'essimu evuga tiowaayi emitwalo gyanage wampola omwaka oguwedde nga funye badde nsaba ompe ennamba ngateekeko. sola omuntu asaala Allah amugirawo akanyigo mu byenfuna n'abeera nga riziki ze Allah azanguya ate n'aziyinjiwaza. omuntu yenna ayagala Allah akusitule mu mbeera ya riziki ate aziteekemu omukisa falyusalli, asaale esswala ezaalaalikibwa. esswala egayalirirwa abantu bangi naye ate nga mwana munnange yegenda osooka otubalwako yauma alkiyama. bane musaale Allah atugirewo akanyigo mu byenfuna. ŋambi nti omuntu eyekwata ku swala ttaano Allah amuwa ekitiibwa n'akifunira mu nsonga ttaano. ekisooka Allah amugirawo akanyigo mu byenfuna. abantu abasaala tebabonaabona na ssente, asaala busaazi n'asaba Allah n'aleeta. ekyokubiri wa adhaaba alqabri, omuntu kasita yeekwata ku swala ettaano Allah amugirawo ebibonyobonyo bya kabuli. kabuli eyo gye mulaba erimu ebibonyobonyo bingi okusinziira nga bwe twasomesebwa mu bitabo ebyenjawulo. Nabi salama yagyogerako, basahaba babyogera, baimaamu abaana babyogera, basalafu salihin n'abalala bonna batubuulira nnyo ttabu za kabuli. kabuli eyo nzibu nnyo eri omuntu atasaala. kabuli nzibu nnyo eri omuntu atafuna wuzu. kabuli nzibu nnyo eri omuntu agayalirira esswala. kyova olaba nti Nabbi salama yagamba omuntu ekigendo okusooka okumalibwako nga yakayingira mu kabuli egenda kuba swala. fa in wujidat tamma, esswala bwerisangibwa nga yasaalibwa bulungi, kubirat wasairu amali, emirimu gyonna emirala gigenda kukkirizibwa. wa in wujidat nakisatan, esswala bwerisangibwa nga yasaalibwa matobotobo, ruddat wasairu amali, emirimu emirala gyonna tegigenda kwanirizibwa mu maaso ga Allah. bannanga abasajja tusaale, abakyala musaale. osanga omukyala waka mu maka g'omusajja nga tasaala, naye ngaomusajja takimanyi. abasajja mufeeyo nnyo okulondola bakyala bammwe, mulabe nti basaala esswala. nammwe abakyala mugezeeko okulondola babba bammwe, mulabe nti basaala esswala. esswala bwebanga ekyagayalirirwa mu maka nga teri mu mukyala, esswala mwami teriiyo, esswala mu baana teriiyo, mweteekereteekere okuba nti mufuna akanyigo mu byenfuna byammwe. Allah akiyita maishatan banka. maishatan banka mu Quran suratu Taha Allah agamba nti maishatan banka, obulamu bujja kaluba lwa butasaala. naye oyingira mu maka g'omusiraamu nga temuli yadde akadomola akafuna ewuzu nga tekalimu. n'oyingira mu maka g'omusiraamu wallahi nga temuli musaalo. nze nagendako mu maka g'omusiraamu lumu nensaba egundi akadomola akafuna ewuzu, ne bampa ecupa eya kuresti eya soda, eya kuresti omwana mwe yaleetera amazzi. nenga nti kali bisimillah, owulidde kaŋŋende nfunise ewuzu ecupa eno. nenvayo nensaba omusaalo, ne bajjayo omukeeka nga nenabbubi nga yaguzimbamu. bw'oguzungulula bwe gukomawo
omanyi woolabiranga amaka nti temuli swala kwe kuyingiramu nga temuli kadomola kaguzu ekyo kimu ekyokubiri n'omukeeka nga buli lwoguzungulula gukomawo gugenda gudda bwe gutyo ogukuba bwe gudda ku kanzu omanyi ogwo tebagusaalirako fakti abantu abalongoofu bo kye bakola ku swala mu maka gaabwe omukeeka ogusaalibwako teguvaawo kyova olaba ennaku zino abantu bazimba amayumba gaabwe ne bateekamu n'emiswalla mu mayumba onnaga nti seeka eno lumu yakusaaliramu eri abantu abawaka n'abagenyi naye ne muzimba amayumba ne muteekako ebisenge nga 30 byonna byaki ani agenda obisulamu waayo ekisenge kimu nti awo basaalirewo nabbi sallallahu yali akyali Makka nga tannava Madiina waliwo sahaba eyawaayo ennyumba ye naga nti ya Rasulallah abantu basomere wano era basaalire wano mu nyumba hata ne Madiina Abayubu nabbi gye yabeera okumala emyezi 7 sallam yawaayo ennyumba ye swala kusinza Allah tugambye omuntu bw'asaala esswala akramahu llahu bi 5 khisalin katonda amuwa ekitiibwa n'akifunira mu nsonga 5 ekisooka mbagambye Allah akuggirawo akanyigo k'ebyenfuna bw'obanga weekutte ku swala 5 ekyokubiri wa adhaaba alkabri n'ebibonerezo bya kabuli oba obibonye abantu bali mu kabuli awo babonaabona lwa swala abantu bali mu kabuli awo bakaaba lwa swala abantu bali mu kabuli awo ennaku gye balina bakola byonna ebirala naye swala neegaana ye tabbu gye baliko beegomba bagamba nti ayi Allah tuzze ku nsi tusobole okusaala naye nga tebakyasobola kusaala Allah yabajjulula obulamu bw'ensi bwaggwako bwe yabagerera Allah naye gwe n'otasaala swala omuntu ayambadde engoye enkadde ng'asaala esswala wabbeewo era wakitiibwa nnyo mu maaso ga Allah okusinga omuntu ayambala engoye ezinyirira nga zabbeewo ne weekuba obuwooro n'ovuga emmotoka ey'ebbeeyi ng'oli mu essi naye nga otosaala wallahi oli akusinga okubeera ow'ebbeeyi musaale munazaabu za kabuli abantu bali wansawo bekyusiriza ku manda ga kabuli omuliro kabuli zabafunza dda bekyusiriza ku manda ga kabuli lwabutasaala swala nabagambye akabonero kano akokubiri ayakuna muhafidhan ala salawatu lkhamsi ngenda kalwako eswala imadu ddin yempajja eddiini ensonga eyokusatu omuntu gyafuna ng'asadde swala tuli kabonero kakuna akabonero ketuliko kekokuna wano munfune bulungi tuli ku alamatu saada obubonero bw'okwesiima twalaba obubonero bwiyo bwasooka kati olwaleero tutandikidde kabonero akagamba nti ayakuna qalila alqawli fima la yahtaju ilayhi abeere ng'omuntu oyo akendeeza ku bigambo byayogera ebigambo byayogera naddala ebitalina mulamwa n'ebitamukwatako akabadde akabonero kakumeka kakusatu kati akabonero akokuna ayakuna muhafidhan ala salawatu lkhamsi ateekwa okubanga yeekwata ku swala 5 kati ndi mukutemaatema swala ebirungi byayo ne tabu z'okugireka wendi awo otutuukidde ku hadisi ya nabbi egamba sallam nti man hafadha ala salawatu lkhamsi omuntu eyeekwata ku kusaala eswala 5 akramahu llahu bi 5 khiswalin katonda amuwa ekitiibwa n'akifuna mu bintu ebyo omuntu eyeekwata ku swala meka 5 katonda amuwa ekitiibwa ng'akiyisiriza mu bintu 5 ekisooka yarufau llahu anhu dhiqal aishi katonda amuggirawo akanyigo mu byenfuna seeka muntu asaala tabonaabona na sente toyinza kusanga muntu asaala ng'abonaabona ne sente mwe abaana abali ebunaayira abali mu biyumba simanyi omuwala butansasula bukya ngenda nabulwa omulimu esente nzikwata zimpita mu ngalo muteeke
bulamu bwammwe ku swala situkosaala ekiro owaaba ensonga zeri Allah making sure nti subuhi ogisaalira mu budde bwayo dhuhuri ogisaalira mu budde bwayo asiri ogisaalira mu budde bwayo magaribi mu budde bwayo ishai mu budde bwayo ebisigadde gwe birekere Allah Mungu ajja mugonza omutima ajja kusasula naye gwe bw'olaba esente tezinnatereera sente zitagala sente zibula ogasima waliwo ezibibba sente sizinyweza seka sente zimpita mu ngalo checking eswalayo eyinza okubanga ya bituli checking eswalayo eryetya ogisaala mu butuufu bwayo kubanga Nabi sallallahu alayhi wasallam yatugamba sallu kamara aitumuni usalli musaale nga bwe mundabye enkola ki nsaala okitegedde waliwo agaye nti seeka tusaala naye birabika tebinnatereera ye musaale gw'osaalidde emyaka emeka namutebi Hafsa osaalidde emyaka emeka Nabbi salama Nabbi Nuhu dawa yagikolera emyaka 10 manya lwenda mu ameka lwenda mu ataano 950 years owulidde gwe wakasaalayo ebbanga lya myaka emeka kati olwokooye genda mu maaso n'okusaala ajja kumala Allah akwanukule tabaraka wa taala tugambye swala bwogyekwatako yarfau llahu anhu dhiqa al aish katonda ajjawo akanyigo mu byenfuna man arada algina omuntu yenna ayagala obugagga swala omuntu yenna ayagala obugagga walako swala ogule ku mataka ovuge ku mmotoka ozimbe ku nyumba owase ku mbaga eya halali swala ekyokubiri wa adhaba alqabri omuntu bwe yekwata ku swala Allah amukingiriza ebibonyobonyo by'entaana ekyokusatu wayuutihi kitabahu biyaminihi omuntu bwe yekwata ku swala ettaano agenda kukwasibwa oba kuweebwa ekitabo kye nga kiyisibwa mu mukono gwo gwa ddyo Allahu akbar walillahi alhamdu gambo bya Nabbi Muhammadi nze ntuusa butuusa omuntu bwe yekwata ku swala yuutihi kitabahu biyaminihi agenda kuweebwa ekitabo kye mu mukono gwo gwa ddyo seeka yawmal kiyama tugenda kufuna ebitabo byaffe mu miteeko egi ena ekisooka Najibu tereza ebyuma byo Najibu tugenda kufuna ebitabo seeka ebitabo bya yawmal kiyama birimu emiteeko egi waliwo abantu abagenda okufuna ekyenjogerako ekitabo emirimu gino gye tukola mu nsi emirimu gino gye tukola giwandiikibwa gwe wa Qur'an Allah yatugamba ba'da billahi minash shaitani rajim wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun barakallahu fikum sah agenti wa inna alaykum lahafidhin mazima bantu mmwe mulina abakuumi mulina bamalayika ababakuuma wawulira bamalayika abakuuma omuntu obamanyi omwendo gwawe bamalayika abakuuma omuntu abamukuuma anedda bamalayika bali aba waliwo ono newabeerawo noono abameka newabeerawo abeera wano abameka newabeerawo abeera ku bigere abameka kati newabeerawo omu ye nga takuviirako ddala ye nga takola ki tavaawo kati nno oyo ye abeerawo awo nga akuuma omuntu kumutaasa minal jinnati wannansi
kumutaasa bizibu biva mu majini n'abantu. Mungu yayagala nnyo abantu lwakuba nti abantu walakina akthara nnasi la ya'lamuun. Abantu tebakimanyi omuntu alina bamalayika aba bataano. Ono Rakibu n'Atiidi, ono awandiika birungi, ono awandiika bibi. Kati waliwo abeera eno n'abeera ono. Owulidde? So kati bano bawanyisiganya ono n'ono. Ono bw'akola eno ekiro, eno ng'akolayo misana. Eno bw'akolayo emisana, eno ng'akolayo ekiro. Nobeera n'owookutaano, oyo ye la yatulukuhu abadan, takuta. Kaakati tubadde ku bintu ebiri ebitaano Allah byawa omuntu olw'okusaala esswala. Yu'tiihi kitaabahu biyaminihi. Mbadde njogera ku bitabo ebigenda okuweebwa yawma alqiyama. Olunaku lw'enkomerero waliwo abantu abagenda okujja baweebwe ebitabo byabwe mu mikono gya ddyo. Mu mukono gwaki? Gwa ddyo. Abo nno bagenda kwesiima. Saba Allah atuteekemu abo ya Rabbi. Ekyo ngenda kireetako ne aya. Kati waliwo abagenda okujja baweebwe, waliwo omuteeko ogugenda okujja babagambe nti mmwe abali awo mugenda kwasibwa ebitabo byammwe mu mikono gwa ddyo. Wabeerewo omuteeko ogujja babagambe mmwe abali wano mugenda kwasibwa ebitabo byammwe mu mukono gwa kkono. Allahu akbar walillahi alhamd. Ago gagenda kuba maziga. Kati waliwo abagenda okujja baweebwe ebitabo byabwe waraa dhuhurikum, waraa dhuhurihim, mu migongo gyabwe nga nakimuwadde tamulabyeko, talina bwetaafu nakulabako, wayonoona nnyo, wayitirira, wayitawo. La hawla wala quwwata illa billah. La ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Nga gwe wayitawo mu kwonoona, bwe kuba kulya walya nnyo. Mu lugatul arabiya waliwo kye tugamba nti akaltu ta'ama akala, ndidde emmere olulya. Mutlaka. Akaltu ta'am aklan, ndidde emmere olulya. Kaakati noono omuntu tuga nti wayonoona olwonoona. Seeka Allah wakuviiramu atuuka okuviiramu oba wayitawo mu mugongo nga nakikuwadde tomulabye, bagenda kukuba kikube bopwa. Kati wabeerewo omuteeko ogwokuna, abo tebagenda kulaba ku bitabo byabwe. Tebagenda kubirabako, bijja kusuulibwa eyo, tewalina bwetaavu byakubibaleetera. Naye fa amma man utiya kitaabahu biyaminihi, alifuna omukisa n'akwasibwa ekitabo kyo mu mukono gwe ogwa ddyo, agenda gamba suratu Haqqa, agenda gamba nti fa amma man utiya kitaabahu biyaminihi, omuntu barakallahu fikum, omuntu alifuna omukisa n'akwasibwa ekitabo kye mu mukono gwe ogwa ddyo, fayakulu agenda gamba ha umuqra'u kitabiya, abange mujje musembere musomeko mu kitabo kyange. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya, nze gwe mulaba nabeera mu nsi nemmanya nti waliyo okubalwa, kyenva nasaala, kyenva nasiiba, kyenva nasaddaaka, kyenva nerekereza shiriki, kyenva nayunga oluganda, kyenva nayisa obulungi abantu bange, kyenva nalabirira bakadde bange, kyenva neyisa obulungi, namanya waliyo okubalwa mu maaso ga Allah. Era Mungu agambye fahuwa fi ishati radiya, abo bagenda kubeera mu bulamu obw'okwesiima, first class VVIP, wa fi jannatin aliya, mujjane eya waggulu esembayo nga toyinza na kubatuukako, kutuufu hadaniya, ebibala n'ebiriibwa mujjane eya waggulu eyo daniya bigenda kubeera kumpi. Omuntu ng'ali ku kitanda kye
nga bw'aba ayagala okuloga apo akola bukozi bw'ati n'agirya. Omuntu bw'aba ayagala egiraasi ya Katonda akyuka bukyusi n'agijja wano. Mwe mutumme nnyo ebyammwe, mutumme sente zammwe, mutumme ebintu byammwe, mugaane kutuwa tujja kulya ebyomujjana insha Allah. Olina gamba nti owaayi tuweeyo data wa nusu 2,000 akole ku ddaawa n'okodola ne baga nti wetusonda kamera egenda kukola ddaawa ya $7,000,000 ng'olina obusobozi obugiwaayo n'ogaana. Olina gamba nti owaayi omwana oyo yafiirwako kitaawe ne nnyina talina amuweerera mulekwa awe $40,000 ettaamu ya myezi 3 n'obanga tosobola. Nyoko bulangiti n'ekutukamu 2 n'abanga agattangatte nga toyinza yadde okumugulira bulangite. Nyoko n'afa enjala n'obeera ng'olyeyo nga tomanyi na maama kyalya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bwe kaakati ekitabo ky'onaakikola atya? Onaakikola otya ekitabo kyo? Olya seeka ogwo mukono gwa ddyo. Ekyokubiri, waliwo abantu bagenda okuweebwa ebitabo mu mukono ogwa kkono. Owulidde? Oyo n'agenda gamba ya laitaha kanat alqadiya, ekitabo kyange nga ndabye nnyo temukimpa, ma agna anni maliya, sente zange ze nalafubananga ne zimmalira obudde tezinnyambye, halaka anni sultaniya, obukulembeze bwange bunjabulidde olwaleero. Mungu agambe bamalayika nti khuduhu, kale mumukwate, fagulluhu mumusibe enjegere, thumma aljahima sallu, mumusuule mu muliro jahannama yanjemera. Tusaba Allah tukingirize ebyo. Muntu anasaala agenda kuweebwa ekitiibwa mu nsonga mmeka? 5. Agenda kuweebwa ekitabo kye mu mukono gwo ogwa ddyo. Tusaba Allah tuteeke mbasaaze era tuteeke mawajja okufuna ebitabo bya mukono gwa ddyo. Ensonga eyokuna, wayamurru ala sirati kalbalqi, omuntu asaala essola 5 agenda kufuna omukisa ayite ku sirata kalbalqi ng'olumamya nga tabaliddwa. Olaba ebiyungo bino bye tufunisa ebuzu bino, buli woyisa amazzi wagenda kujja nga waaka. Nja kujja abasiraamu basomese ku sirata bwefaanana. Sirata nzibu nnyo, lutindo luzibu nnyo, lugenda kuba luzibu nnyo okuyitako. In fact obulamu bwa sirata oba akaseera ka sirata kazito nnyo era kazibu nnyo n'okusinga akaseera ka kabuli. Bwe tuba tusomesa kabuli tulaga nti omuntu alongoosezza eriyo emwanguyira, n'omuntu ono agigayaliridde emufuukira ekizibu, naye ate sirata obuzito bwayo n'akaseera kaayo n'embeera yaayo temanyi kabuli. Temanyi kabuli, sirata nzibu, era omuntu aligiyitako agenda kubanga yesiimi mu maaso ga Allah. Kadnabi sallallahu agambye omuntu asaala essola 5 agenda kuba nti ayita ku sirata kalbaruqi ng'olumanya. Wonna we tuyisa amazzi nga tufuna ewuzu, wonna wagenda kujja nga waaka. Kati sigideeno egenda kufuuka tooki ekube mu maaso, ekulage gy'olaga, bagambe nti owange gundi wasaalanga, wanaabanga amazzi agannyogoga, yita ku sirata ogenda oyingira ejjana kusaala sala. Muntu asaala agenda kuyita ku sirata kalbaruqi ng'olumanya. Ensonga esembayo, omuntu asaala essala, omuntu asaala essala 5 n'azinywererako, agambye se sallama wayadkhulu ljannata bighayri hisaabi, ogenda kuyingisibwa ejjana nga tobaliddwa. Ensonga zonna nzito sheekh, ensonga zonna nzito, tolina gy'oyisaamu maaso. Omuntu asaala essala 5 ogenda kuyingizibwa ejjana nga tobaliddwa. Era ssebo ejjana erina emiryango 8 girina amannya gaagyo. Waliyo baabu omulyango oguyitibwa baabul musallina,
omulyango gw'abasaalanga. Waliyo babul hujjaji wal mu'tamirina, omulyango gw'abagendanga mumuna ne muhijja. Waliyo babu rayani, omulyango gw'abasiiri, ne babul musallina, omulyango gw'abasaalanga. Omuntu asaala agenda kuyingira ejjana nga tabaliddwa. Seeka ejjana abantu bagenda abasiraamu ejjana tugenda kugiyingira nga Allah amaze kutubala. Bagenda kubala obuwangazi bwo, bakubala obuvubuka bwo, bakubala ezzadde lyo, bakubala emmaali yo. Aina tasabaku, wagifuna wa, wagijja wa, wafima anfaktahu, era wagigaba wa. Bakubale buli kiyungo, bakubale amaaso gano gatunulanga kuki, bakubale ebikolwa byo wafuluma ekiro essaawa 6 wali olagawa, lwe bakusanga ng'oyambadde topi ng'enkofiira ogijjeeko wali ogenda kuyisaawo ki? Kubanga olunaku Allah alwogerako n'agamba yawma tubula sarair, olwo lunaku ebyama lwe bigenda okuvaayo. Eyabba muka munne ne yeewakana lwe bagenda omumanya, eyazaala muka muliraanwa lwe bagenda omumanya, eyaloganga banne lwe bagenda omumanya, n'ebirala. Ebintu bitaano muntu asaala tugambye yarfa'u Allahu anhu dhuqa al-aishi, muntu asaala Katonda amugirawo akanyigo mu byenfuna, wa adhaba al-kabri, n'amuwonya n'ebibonerezo bya kabuli, wa yu'tihi kitabahu biyaminihi, omuntu bw'asaala Katonda agenda mukwasa ekitabo kye mu mukono gwe ogwa ddyo, wa yamurru ala sirati kalbarqi, agenda kuyita ku siraato ng'olumamya, wa yadkhulu al-jannata bigayri hisaab, era agenda kuyingizibwa ejjana nga tabaliddwa. Mukkirize tukomaawo, tukyage omusomo tegunnaggwaayo, omusomo tegunnakola ki? Tegunnaggwaayo. Gugamba nti alaamaatu saada, obubonero bw'abantu abalongoofu oba abantu bagenda okwesiima mu maaso ga Allah, 11 buli 11 twakalabako obubonero 5 buwezi obutaano, twakalabako obubonero luli twatunulira obubonero bwali 2, kati n'olwaleero tutunulidde obubonero ayakuna qalila alqawli fima la yahtaju ilayhi, muntu omulongoofu abeera wa bigambo bitono ate ebitamukwatako tabiwabudde. Ekyo kiriko na hadisi, nabbi yagamba nti da ama yalibuka ila ma la yalibuka, ekitakwatako kireke, genda kubikwatako. Bwogenda mbitakwatako jjafunirayo ebizibu, bajja kubireeba kuwangulemu amannyo. Awulidde akabonero akalala tulabye ayakuna mahafidhan ala salawatul khams, omuntu omulongoofu ateeka okuba nga asaala essala mmeka? Olabira omuntu nti mulungi mulongoofu era wakwesiima mu maaso ga Allah, kasita omulaba nga yeekutte ku swala emmeka? Esswala 5. Obwo bubonero 4. Tubuzaayo obubonero bumeka? 11 yawulako 4. Munana zibeera 7. Tulabyeko 4, kati tubuzaayo 7 insha Allah taala. Tuli basiimu mwe bali kutambula naffe. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan jazaa fi dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa